Yonga tuvuddeyo akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byobulamu kaagala gavumenti eteeka obuwumbi bw'ensimbi obuweera ddala 54 okugulira disitulikiti 158 ezitannafuna ambulance kiyambeko okwanguyiza abalwadde ku by'entambula. Dr. Joseph Lyonga nga ye ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu bino abyogedde bw'abadde asoma alipoota ekwata ku minisitule y'ebyobulamu ku nsimbi ze beetaaga okukozesa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 mwategeerezza nti disitulikiti zino ze zaafika okufuna ze ambulance ku mulundi ogwasooka ng'era ze zigenda okufuna ku mulundi guno. Lyonga mu buufu bwe bumu era ategeezezza Paalamenti nti ensimbi endala obuwumbi 17 ze zeetaagisa okugula amafuta agagenda mu zi ambulance ezaagulibwa edda, obuwumbi 2.5 ko n'obuwumbi 5 buteereddwa mu mbalirira eno okukola ku saaviisi za ambulance ezaagulibwa edda kw'ossa n'okuzikanika. Let's start out of ambulance. There are 158 constituencies which haven't received ambulances, and the honorable members are complaining. And also, we have 14 bought ambulances, but these are very expensive to maintain in terms of fuel and servicing. So the recommendation was, the first one is finance, planning and economic development provides additional 54 billion to procure 158 ambulances for remaining constituencies, including mine. The second Kyokka ababaka okubadde omukyalo wa disitulikiti ey'e Masaka Joan Namutaawe balaze obwennyamivu ku nsimbi ezize ziyisibwa ku byobulamu kyokka amalwaliro okuli ekkulu ery'e Masaka ne gasigala nga gasoomozebwa n'ebbula ly'ebikozesebwa ekireka bannayuganda bangi nga bafiirwa obulamu bwabwe olw'okubula obujjanjabi obumatiza. Namutaawe wano wasinzidde okusaba gavumenti ku mulundi guno ebyobulamu bisoosowazibwe okulaba nga bannayuganda baganyulwa. Ddala ku Masaka Regional Referral Hospital abantu bali eri babonaabona nti n'akantu ke wali suubidde nga buli muntu yandibadde mu ddwaliro lya gavumenti akasangayo okulabirako nga panado twalisuubidde kyekintu ekyalayisa ennyo omuntu nga buli wamu akisangawo, naye mu Masaka Referral Hospital abalwadde babaguza panado ne babagamba mugende mugule mu private pharmacies, bukkanula bwe bayisaamu eddagala nabo tebuliiyo. Ekintu kye nagenda n'endabako mu Masaka Regional Referral Hospital ekiriyo ge mazzi ge bateeka ku bantu agogo gabeerayo. Ate enkwe ezisusse mu bannakibiina ki NRM mu disitulikiti ey'e Kalungu ssaako gavumenti okusuula